I was on my way back from Kololo. I had gone to pick my national ID. I had registered for it a year back. So when I was coming back, it was a bit late, so I had to walk. During curfew times, the taxis were less, and it was already past time, so I had to come back walking on my way. And then I reached, I was going back to Chiwatule, so I reached around Chiwatule there, but it was a bit dark and time had already passed on. It was around 10. So on reaching there, I met officers, red top officers, and they had to ask questions. They asked me where I was coming from, and I explained to them where I was coming from, and I told them the reason as to why I had come late. But I think one of the officers was not pleased by my decision. So the officers, one of them started so that is, it's not what I wanted. So I told him, officer, if that is what you wanted, you would have mentioned it at first, but that is not what I want. So I think that angered him. So when it angered him, he slapped me and I fell. When I fell down, he told me, during our conversation, I told him I know Kiswahili. So he told me in Swahili he's going to teach me a lesson. Then he undressed me. He abused me, plus his 3 friends that were there. And it was a repeated occasion because I was there from 10, but by the time I left that place it was midnight. So after doing all that, he told me to stand up, dress up, all the blood and everything, told me to dress up. Then they told me they are taking me to the police station around Northern Bypass. So I had to walk to the police station. When we were about to reach the police station, one of his friends told him, just let her go because we've already gotten what we wanted. So they left me there. There is no way I could go to. Chairman L53 from Kisunga Sub-County. Okukabasanya Abaana Abatanetuuka abato. Munemu gomulina Kisunga nga kyemitundu ebirala naffe tugulina nti kivuddeko olw'okuba nti tuvudde ku nnono n'obusiiwuufu bw'empisi bweyongedde nnyo mu bantu baffe, ate n'okukyakala okungi n'okukozesa ebiragalagala kivudde ku nsonga nyingi. Naye kati n'abakulembeze twagala tusala amagezi mu kwewala ebikolwa mu baana, okubiriza abazadde beeraviigirira nti eri abaana baabwe ne community okufaayo ennyo eri abaana baabwe. Kakati ekyo bwe kiba tulwanye tusobole okukiyimiriza tulwanye ba stakeholders bonna ng'abakulembeze b'amadiini, abakulembeze mu bika, abakulembeze mu maka bazadde ne ku masomero n'ewalala, tuyinza butakonsideringa abatuukiddwako obulabe obwo tulwanye tutulaba nti akoze omusango ogwo avunaanibwa, ate ne gwe bakikozeeko ataasibwa n'akomawozebwa mu mbeera ze za bulijjo, kubanga abaana baffe abato bwe bafuna obuzibu obwo bwe bukyukira ddala. So ffe ekirowoozo kyaffe tulowooza nti ba stakeholders bonna bali mu limbi lwabwe, buli kimu kisobola okukolebwa. Naye mu keesi za development mulimu ba stakeholders bangi, okusookera ddala abazadde baffe bwe bafuna obuzibu eyo baagala nnyo okuteesa n'abamenyi b'amateeka. So tulina okuddamu okubateekamu awareness eyo nti omusango si gwa kuteesa, wabula omuntu akoze ekikolwa ekyo avunaanibwe. Kuba kiraba emirundi mingi nga poliisi ne kkooti bwe bayita abazadde b'obujulizi, abazadde bagamba affe bye twabivaako dda twamala tuteesa. Ate n'abamu abantu baffe bagwamu amaanyi abazadde kuba tebamanyi kidiira
emisango omwana w'emyaka 13 n'okugenda waggulu bw'akolebwako defilement omusango guli bailable omusibe basobola omutanawuza nga ava bweru kati oba mulaba ng'akomewo kukyala abantu babeera balowooza nti poliisi ne kkooti baalya enguzi ku muntu oyo ne bamuta so tebaddayo wa bujulizi kisinza okutta emisango gyaffe gya simple environment. Then ensonga endala twagala nnyo n'abakulembeze okulima olulimi lwabwe. Abakulembeze balina okufaayo ennyo okulaba nti wabeera waliwo development case yonna ekoleddwa bapushinga naye ebiseera ebisinga abakulembeze ate be bayita enjuyi zombi ne batuula bateese ekikola ekimenya amateeka. So twabayise wano okubasomesa nti omusango tegirina kukolebwa bwe kityo. Then poliisi nayo erina sente zesaba okukebera omwana poliisi ajja okukebera balina akasente ke basaba okukola ripooti eyo oluusi akalubirizibwa abantu baffe. Ensonga lwaki twakolana n'ekitongole kisobole okutuyambangako mu nsonga ezo wabeera wetagisa akasente transport in most cases oyinza osanga nga eyadifayolins ate relative awaka oba ye taata kati nga maama oba omwana talina sente esobola mutambuza genda ku poliisi kola biki awo tuyiramu nga bakulembeze n'ebitongole ebyenjawulo kuyamba okola bati tuyingiza omuzungu. Then ekisinga ennyo okutukuba enkyukwe okubeera nti poliisi erwawo nnyo okubaako byeteekesa mu nkola ne kkooti nayo neerwawo nnyo okuwuliza omusango guno gusala ogeza nti waliwo development cases ezimu zitandika okuhandulingibwa ng'omwana bamukwata nga n'emyaka 14 kati niwayita emyaka 5 nga kkooti tegusalanga oba nga tebatandikanga nawo bujulizi. Kati myaka 5 omwana abeera n'emyaka 19 aba amaze okufumbirwa. Kati oyinza kujja mukazi mu bufumbo okujja kuwa mujulizi aba tayagala musajja yamuwasa olimanya nti yakwati bamukwata nga muto. Kati osobola mujja mufumbo okujja wa bujulizi aba atya. So kyetaagisa nnyo emisango egyo kkooti bw'eba erudde nnyo myezi 6 oba kale mwaka tubeere nga tukyasobola okufolowinga ensonga eyo naye wayita ebbanga eddene omuwala aba akyusizza obulamu bw'abeera oba bamukwatira mu kyalo ng'agenze mu kibuga bamukwata talina mulimu kati yafuna omulimu gwakola oba yebyongerayo mu kusoma ku migozi ez'enjawulo kati buli w'omuzza awa obujulizi aba takyasobola emisango egifu ekinene nnyo gwandibadde mwaka naye ogenda olaba myaka 4 5 so kyevolaba n'abamu ku bajulizi baba bakyusa dde ebifo kati Uganda nsi enzibu nnyo omuntu asobola beera station de wantu kumala bbanga ggwangu ayinza obeera nga yali omujulizi ate yali mupangisa bwe yali apangisa n'avaawo kati abajulizi nebaera nga tebakyasobola olabika kubanga olw'okulwako emisango egyo. So kkooti ne poliisi batuyambye bongezanga mu process ne prosecution batuyambye bongeramu ku process ey'okwanguyiriza. Era sebo nebaza ab'akakiiko defense w'ekyalo Nambiru yakolera nnyo waba bakayita eddakiika 3 ntuuse ku poliisi ate bangaleeta amafuta tusse mu paatulo tugende tuleete omusibe nembabuuza nze nina okugulira gavumenti amafuta nina emitwalo gyange 2 olunaku lwansadde dda ntegekeddeko baana bange sente zakulya ate nze nkwate emitwalo 5 ngulire epaatula amafuta. N'olw'ensonga eyo nebaza ab'akakiiko kuba senga tewaali b'akakiiko n'omusibe yalikoze eki. Olw'ensonga eyo nebaza akakiiko nebaza omusajja nebaza nti kasi kibiina kya petrozo kyankolera nnyo mu luvannyuma lw'okumanya tudde eno batugamba ki tudde eri bakoze ki netugwamu amaanyi netugamba omukyala nti ebintu bitono nze saagala kutawuka nnyo mukyala nanga gwe tuula okakkani mukyala nakwatagana ne mukyala kasi andi awo omusibe bamututte mu kkooti ffe bannanyini mwana tebatuyise agamba yeyi awo nentama andi kase nangaguma byonna tujja kubimanya era twali tuli awo nga ye yasindiseeyo ddambega bwe ne batuga nedda omusibe akomawo gundi bwe naye nga siteeti ye n'essimu teyatawala
kale n'olw'ensonga eyo mbadiramu waliwo abapoliisi waliwo abatuze bakyamani b'ebyalo bana muntu bw'aba talina ssente mukozese obuyinza oba muyambe omuntu aba afunye ekizibu ekyo olw'ensonga eyo ekizibu kigwa nga talina yadde nusu ebyo naye ate gwe n'omuzeeri olunaku lulamba ku poliisi netumanya nti ensonga tumututte kawulu mu ddwaliro bamukebedde tumanya nti ensonga egenda kugobererwa naye twagenda okuddayo okumanya ate jjajja w'omwana ne taata yava mu kyalo eyalekera omuzeeyi nti balina bwe bateesa ensonga gye zaggwera tetwamanya wakati waabwe ne poliisi kyoka tokyalina kyakkola yaffe abantu abasinga betusanga abamenyi b'amateeka abo bano abanywanyu enjaga kubanga nze wange waliyo keesi 3 naye twazitwala ku poliisi emukono era babiri babasiba waliwo omu yali mutabufutabufu wa mutwe namulabye yakomawo ennaku ezo bakizuula nti twali twamutwala ebutabika ate bwe yadda okuzza omusango ogwo yatolokayo bwe yadda abaamubudamya ate omwana waabwe gwe yali akwata naye bano abalala bano bakyali luzira. Police will take all necessary actions. Of course, they will end the case of rape in the police SD. Ejja kutwala obuvunaanyizibwa nga poliisi eyingiza omusango mu kitabo kyayo ogwo guba guzze nga gugiwabiddwa. The next is the investigator of that case. Addako abo yanoonyereza omusango ogwo. To start all the processes. Number 1, the victim must be taken for medical treatment. Oyo yennyini ezibbwako ogwo gwabuliisa maanyi ateekwa okugenda okukeberebwa. That is the first step, minus any other thing. Nga tonabakubako kirala kyonna kyokola ekyo kiteekeddwa naye nga nawe waliwo kyokola nga ggwe ng'omwana aveeka kiri siri wala kyogeddeko leka kumugamba kati kano omoke kamumuka amangu gw'osooka omukoleko gwe muleete nga bw'ali poliisi etandika ekyayo. Before that victim reaches, by the way, sometimes some of them you find they have been virgins, there is blood stains in where they use that person on the clothes which we put on. All that you are supposed to not disorganize or tamper with them. Leka kwefuula muyonjo nnyo okusinga Yesu nti omwana ono bw'abanga omulaba aliko emisaayi egyamugenzeeko n'ebintu ebirala ebyo byemumanyi obulungi ebyabakulu gwe ngoga nti nkasooke mulongooseeko bambi aleme kugenda ng'akyuma. Leka kufa ku kukyuma osobole okuzimba omusango bulungi. Buli kimuliko kimuleeteeko nga bwe kikola ki kubanga bwe bujulizi bwe bagenda okuzimbirako. So after reporting the case, you take the victim for medical checkup. The next step, omwana oyo bw'aba aleeteddwa alina okugenda n'akeberebwa. the next step, of course,